Finally omuvubuka eyita Presure ono abadde agenze Maaso n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka era ng'ono aweebwa omusimbi mungi. Katikiro Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero akakasizza okukwatibwa kw'omuvubuka ono era nga mukwano gwange muganda wange nnyongera okujjukiza n'okutegeeza nti embuzi eno ekwatiddwa. Akwatiddwa. Katikiro Charles Peter Mayiga amaze okutukakasa nti omukulu ono akwatiddwa era buli kimu ekigenda mu maaso nga kirina ensonga. Twabagamba nti Katikiro Charles Peter Mayiga eno ensonga ajja gikolako nga bwe twagala era ajja gituusa ku mulamwa gwayo. Kaakati nno erabika nga ensonga etuuse ku mulamwa gwayo nga bwe tubadde tugisabirira. Tuba tubagamba ebiseera bingi nti ono omusajja ono tali yekka, alina abamuli emabega naye kaakati bagenda kumwogeza akana n'akataano ajja tubuulira baani abamutuma, baani abamuli emabega, baani abamuleetedde okuvoola Obuganda okutuuka ku eyo extent. Muganda wange mukwano gyange nyongera bajjukiza nti abantu abamu bwe byatuuka tulina kubanaabira mu maaso. Bwe tutabanaabira mu maaso bagenda kufuuka ekizibu. Naye kaakati wano we tulaga wakulu nnyo nnyini ddala era watwala mu maaso. Bw'ati mulaba yuuyo yooyo omulaba oyo njamuwuliriza vidiyo nga ntandika. Presure muvubuka Munyarwanda, nyina amuzaala omukyalo ono ye Musoga. I repeat, Presure kitaawe Munyarwanda. Presure yali akolera mu bitundu ebimu ekabalagala, nga Presure mu bitundu ebyo ebyekabalagala yali akola mu gym oba giyite embeera gym, sima massage, byonna nga byakolera. Gym eno yali omukyala gwe bayita Justin Kasule Lumumba, era nga Kasule Lumumba yali amuyinako Oluganda era n'Oluganda olwo nga luviira ddala nga bwe mbagambye nti maama we Musoga. Maama wa Presure alina Oluganda ku Justin Kasule Lumumba. Presure bwe yakolera eyo n'abeerayo ebbanga eriwerako. Aba akyakolera eyo waya ne zinoba. Waya bwe zimala okunoba ne bamutwala mu ddwaliro erimu ebutabika okujjanjabwa. Ne mu kujjanjabwa okwo Kasule Lumumba mu kifo kye ekimu kyalina gym sauna ekisangibwa mu bitundu ebyekabalagala wajjayo omukulu gwe bayita Barambagahire Atienne. Presure olw'okuba nti waliwo abantu be yali akolako ba clients ab'enjawulo ng'akomyewo okuva mu ddwaliro gye baamutwala n'afuna omukwano ne Balamu nga Justin Kasule Lumumba yamuyunze kwabo. Wuliriza bulungi, omuvubuka ono gwe bayita Presure kati njagala ngenda kwabya abantu abamu babaka babitiibwa kubanga Ssaabasajja tamanyirwa. Ssaabasajja tamanyirwa. Ssaabasajja talwana ntalo fe abamulwanira. Luno lugenda kwaka, luno lugenda yono Presure gyamusooke muwulire engeri gy'avoddemu kabaka, mbabuulire byonna mujja wulira. Nkugambye Muwenda Mutebi ali kuwamba abaana yesiba bandana. Bw'aba yesibye bandana n'awamba omwana tasaategeera nti Muwenda Mutebi yamwambye. Olumanga baba kuba mu mmotoka ng'evuga abaana abo ng'ebatwala. Bw'atyo bwe yeefudde nti ali ku official visit ali mu bandana. Bandana yaki atambula n'abayaayi bawamba abaana. Ayina abayaayi be abawa ebyambalo by'amagye ne bawamba abaana. And they're going to sacrifice those children. Baba kunganyiriza Mengo. Wuliriza omuguya ogwo ngenda ku vidiyo entuufu. Wuliriza omuguya wano nga gufaanana bwe guti. Wesonyiwe kabaka wa Buganda, mutima mulungi. Ate eno bagiyita bulletproof. Oli Muganda okulanga ni Bwakabaka wa Buganda. Muwenda Mutebi omumanyi nnyo. Mwabanankola etimwira kabaka wamu. Yesi kyatuka ku Bwakabaka wamu. Lwaki oteeka ennyindo yo mu mboozi zotajjamu ogwagwa mu bikopo.
Mwenda Mutebi yanvire mu ntebe yange alabo bannamuvuma. Bwe mba muwayiriza nti tali mu ntebe yange aveyo agamba oyo mwana ampayiriza. Lwaki asirise? Okedde na mu ofisi ya Nabosa Ssebuggwawo. Eyakwata n'atwala ebbaluwa gye baawandiika ey'okutta Kabaka Muteesa owookubiri. Okedde mu ofisi y'ekolaki kumpangira lukwe. Frank wekoba kufa tugenda kufa. Wallahi tallahi. Wakedde mu ofisi ya Ministry wa ICT Nabosa Ssebuggwawo. Akuwadde mmeka? Onzite. Okimanyi kino ngenda kutta nga tonnanzita? Okimanyi kingenda kati nyamulize video entuufu. Oyo no muvubuka nja playingeyo kamu mbawe abakirimu mbawe wabeera wasula abamutuma ne sente ze yafuna yono ulira mwembizimwe omulimu 7 oyo mwana wa Amin Mwenda Mutebi ngenda kubafata mbateke wansi uno mwaka mupulize bulungi ngenda kubafata nkole ntya mbateke wansi because nzenze kabasobola mwembizimu muwulire wano Idi Amin dada olunaku olutuufu yazali bati lumanyiddwa n'ekitebe tulabanoonyereza nti sekituufu nyabiri era yasooka bukulu neyita Amin dada naliwa n'omwana w'omukulu Idi Amin dada Andreas Nyabire kati nyantandika video omukuya guno gwolaba omanyize newunya gavumenti ya Museveni bwe mba temusobola kukwata muvubuka ono mwaba amutuma newe mumusuza ngenda kwogerawo mbalagewo tugenda bawa ennaku 20 ekiddako temutubuuza. I repeat, njagala mutagingire nanga ekikwatagana ne Ssaabasajja bwe kuba kufanja kufa, ekikwatagana ne Kabaka bwe kiba kufanja kufa. Tubawadde ennaku 20 omukuya guno bwe mutagukwata oba ne mutagustopinga ku kye mwagutuma ekiddako temutubuuza. Video entuufu etandise etya? Presure mbagambye kitaawe musajja Munyarwanda, nyina mukyala Musoga, alina oluganda ku Justin Kasule Lumumba. Presure kitaawe yali mu magye aga SFC agakuuma Yoweri Kaguta Museveni n'awummuzibwa olw'ensonga ezimu. Presure yajja basooka okwagala okumuzimba nga balina mission ze baali baagala bamuwe. Wenjogerera essaawa zino Presure bwe baali bamuzimba waliwo kye bataamanya, era bamuzimba nga baagala okutandikawo omulimo ogw'okuvoola Ssaabasajja Kabaka. Kino kyakolebwa abantu wano wammanga. Balamu Atieni ng'ali n'akabondoke basitula Presure, era Presure ne bamugamba kye twagala olina following ku social media, twagala ozimbibwe. Ne bagenda ku zi TV stations ez'enjawulo nga baagala asooka apyalingire mu nnyimba z'abayimbi ab'enjawulo nga wano olaba. Yawetegereze yakulaga eno yonna project nsasule ya wano omulaba nga baagala apyalingire mu nnyimba ez'enjawulo, era na wano yono kati wano nga tannatandika mulimo. Balamu bamumukwasizza bamugamba tulina kye twagala ensi esooka emutegeere olumala gyenjala we wano olabye. Bamaliriza ekyo omuwala ono njamwetegereza ono gwembalaze mumulaba bulungi. Omuwala oyo bamusindika ku Bukedde nga baagala Presure bamwogereko yuuyaawo ng'asinkanye omuwala gwe bayita Phoebe, era nga baagala Presure bamuzimbe nga bwe mumanyi project ya Museveni. Wuliriza bulungi. Kakati meeting emu
baanoonya embeera yonna nga bwe muzze mumanyi nti waliwo abantu abalwana obwakabaka bwa Buganda nga banoonya how Ssaabasajja Kabaka bamuvodde batya, attention ezzeetya. Omuvubuka ono n'aweebwa biliyoni 2 wano wosula njagala ojje weegaane era nkubuulire ennyumba yali yaani. Olabye indako mbalage njala kubalaga wasula era ne mukyalawo mukulage gwe bawuliriza bulungi akubalaga wasula ebisigadde mu bindekere. Lindako mbalaga amaka bwe gafaanana. Wano Presure wosula asula awo wasula. Amaka ago gali mu bitundu eby'emunyonyo ploti 32. Ploti 32 emunyonyo. Abamanyi ku spars, smart spars. Uliriza gegana amakage njalo ulirize. Aha. Amaka gano gani? Presure amakaga asulamu ennyumba eno Amis Kigundu ye yagizimba naye nga project ya muhozi. Presure omulimo guno gwe baamuwa njagala muwulirize bulungi njavidye negende mpola naye nga mufuna ensonga. Lwaki avoola kabaka era lwaki njamuwulirize. Essaawa zino baagala okunafuya Ssaabasajja Kabaka abantu batandike okumuvoola era nga project eno okumanya nsava era nnene. Omuvubuka ono biliyoni 2 ze baamuwa ne bamuwa n'amaka akuumibwa asipendinga sente. Olaba wano omulaba akola mulimo kyoyo omulaba njabalaga engeri gya spendingamu mbalage ne mission endala njamutunule bibyo omulaba nkutumiddeko ng'osibye ku mujanjalo weekend otokosa mu abeera n'abakazi osevingira future mbosevingira poloti omujanjalo n'emboga nze emyaka gino gye ndimu teginganya kubanga ndya bubi saagalira ddala kulya bubi kutumira sevingira poloti weyongere okusevingira poloti ey'ebicupuli njamutu bamuteekamu biliyoni 2 ayina abajasa abamukuuma b'SFC ng'alina okuvuma Ssaabasajja Kabaka era project eno mugakola media stations ez'enjawulo nga zigigula okutyoboola Namulondo era ayenanga n'abo abasiyaidde ekibuli musirise ono muvubuka munywa naye omwenge ngenda fulumya ebifaananyi mu birabe. Balamu mwagambye Abaganda mbwa nga mukulembeddwa mukula. Balamu project zino mulaba nkutumiddeko ng'osibye ku mujanjalo weekend otokosa mujanjalo osevingira future mbosevingira poloti omujanjalo n'emboga nze emyaka gino gye ndimu teginganya kubanga ndya bubi saagalira ddala kulya bubi. Kati njagala owulirize who is Presure. Njagala ab'ebitiibwa bano wammanga bengenda okusoma mujje ku vidiyo eno kubanga ngenda kubaabya bino bye tulimu si kusaaga. Project eno ey'okuvola Ssaabasajja Kabaka nnene era nga Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu ye be bagikulembedde. Omuvubuka oyo gwe mulaba Presure alina omukyala era omukyala ono omuwala ono Muganda mukazi we Muganda era nga omukyala ono yono ye mukazi we. Ono gwe mulaba si mulalu ng'abamu bwe bagenda obbagamba era bawadde ssente ba Godfather bajje babagambe Presure mulalu byayoge abitegeera abimanyi era musasule oye mukyala we asanga mukyala we kuba bazzi ku mutwe tekabaka tamanyiirwa yono mukyala we oyo Presure sima Presure za naleero ulira ulira amazi mboyombesa kabaka uliriza ulira
Lwaki obadde tokwata simu zange? Mbadde mujja. Okumanya enkodomali eno bagisituma era missoni yaayo njamuwulire bulungi yoyo mukyala we. Yoyo mukyala we projekiti yonna omuwala ono yasoma ICT njakubalaga waliwo ababaka abakungu b'engendo swaza nga nammwe mukirimu olwayo mujja kutegeera wizi mu miransanafu. Ssaabasajja tamanyiirwa njamuwulirize kubanga enkodomali eyogera bweti kati njamuwulirize ebigambo babimuwa yogera kino. Mujjukira bulungi waliwo omuvubuka gwe bayita Dini Saava oye bamusasula biliyoni emu era n'amaka kati gaasulamu ganyirira kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dini Saava oyo ali n'aba mu diaspora community nga baali kuluutiza abantu abala mu diaspora okulaba nga Bobi Wine president waffe bamunafuya era abali mu diaspora nze mbalabula ne mbagamba waliwo akabano tiimu y'akabano zakulu akalano kano kasetinge tusabotaji tumalaisi okulaba nga bakuba kabaka waffe ono muvubuka ono omunyamulenge ne Dini Saava mujjukira Kimbugwe live n'akabonda akalala omugenzi Jakana Nadduli wumula mirembe naye waliwo ngendo okwogerera kaawo Maaso wuliriza bulungi drone ina amawulire namba miransanafu eri 0702 222758 buli mabizi agavayo kulumba kabaka tugenda genganga. Wuliriza bulungi njagala abantu bano mujje ku video nsaba Kiwalabye Male ojje ku video eno. Kiwalabye Male video eno egenda beera nzibu waliwo bengenda okwabya. Kiwalabye Male nja ojje ku video eno. Gastalule Ntake njagala ojje ku video eno. Njagala Kirumira Godfrey owakwagala nojje ku video eno ne Dr. Amuza Sebunya. Kanjitandike bwenti omuvubuka ono avola kabaka bwati ulira mwe bulijja abambuza famire yange musembere wano ono Yowekitiibwa Kabaka Daudi Chwa owokubiri ono ye Kabaka Daudi Chwa ng'ali ne muzzukulu we gwe yasigaza omu bw'ati ono Kabaka Daudi Chwa ng'ali mu myaka gy'ekivubuka ono Kabaka Daudi Chwa ng'ali ne uliriza olaba embuzi eno ekifaananyi ekitadde wali n'ogitunuulira eringa embizzi ogiraba etaddeko ekifaananyi kya Ssekabaka naye neyeteekawo ulira ono Kabaka Muteesa ono ye seetaaga nnyo nakugyayo ekifaananyi kirala nteeka Buteesi wano njakubuuza zino ennyindo z'abanyamulenge ekwataganya neya Ssekabaka Muteesa mulabe emimwa kyali sijja kyogera ku mimwa naye mumutunuulire ag'amaaso ne zino embizzi zitumanyidde Museveni bano abantu bo Museveni mutujooze mulina kye mwagala tukole tugenda kukikola temusobola kumanyira mwana wa Muteesa Ssaabasajja mwamutuusa mu mbeera gye mwamutuusaamu Abaganda ne mubanyiiza ne mubanyika ensingo ne mulooza basiru tebategeera ne mubba amataka g'Abaganda ne mugatwala Abaganda ba Olivia Lutaaya mbali makomera basekitoleko ya Sini Machete berona ne mubitukola kati akabiko omulalu tugenda kajjako kubanga bano abasiru waliwo bamuyita batya omunyongo simamukula yayimye eri n'agamba embwa za Buganda tesobola kwasa bukulembeza embwa za Buganda. Can you imagine such a statement? Baganda bange tetugenda kusaagira mu nsonga zino. Ono Pressure awangalira kwa Kasha Mall buli kawungezi wabeera n'ebyana badigida
wabeera n'abakazi waliwo omuwala bamuyita Asha Blessing ulirisa njakulaga abantu bano we batuula era nga banywa bw'amala ovuma nga bamuwavuma kati kabaka muvume bwoti Abaganda ne mumuyitako oyo maguja Abaganda b'omulembe guno mwagala ki? Can you imagine? Era nze ngenda kateekako abasajja wallahi yamu mbadde ennaku 2 enanga bwe mba temukutte mutume wa mwoyo obalaba wano nga balya ssente bifo bya bbeeyi spendinga eyali atunda akabina eyali atunda ono Presure akabina yali mukumanyira kabaka ne mwagala tubasirikirire Balamu togimanyiko project eno bwe Balamu tuyita basiru bwe twabaniriza basajja mmwe ne mulowooza tuli mu miguya basajja mmwe mutukoze buli kibi basajja mmwe kabaka mutandise mumutuusizza mu mbeera kati so mwekuliyetingidde kabaka wammwe uliraba embisi zino siraba yuno laba abo mulabye sente baspendinga n'abawala buli lwamala okuvoola nga bateekayo obulamu bwakyuka yeeyagala soko otunule walayi bafuna sente mu kuvoola kabaka project nene amaka baamuwa njamudde mu kalabe atendete vidiyo enzibu laba olaba abawala babeera nabo sente zaalya kwa ebifo byonna byobeeramu omulaba wano biibyo laba kutumiddeko ng'osibye ku mujanjalo weekend otokosa mujanjalo osevingira future mbosevingira poloti baganda bange waliwo abagamba ensonga za Presure temuziwa baganda bange Museveni atandika bwati kano ke kakazi ke ono mutume kakazi ke twalabye we kabeera kaakano era ne musula we babawa kaako we kakolera keko kakazi ke abakazi akyusanga wivu sente baamuwa ono gwolaba akuumibwa ssebo besefusi tumanyiddwa ono maguja mulya kabina mukuba livansi akuumibwa besefusi wuliriza kangende Maaso omulaba yono mukazi we netulindako yoyo bazaala omuwala ono mwemanyi abamuzaala mwemanyi naye amanyidde atamanyiirwa kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri tamanyiirwa kati zigenda kwabika Balamu mustopinge project yammwe era njagala buli munnayuganda ali eyo essaawa zino gavumenti ya Museveni tugiwadde ennaku 20 Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba Balamu ne ttiimu yammwe ennaku 20 guno muguya gwammwe nga muguyimirizza kubanga waliwo akasaawe baŋŋambye wasambira omupiira bakenzo kwe babeera era ssebo yafuuse serebu mu kuvuma kabaka kanu imagina we tutuuse batandika batyo kakati guno omusota tulina okukuba ku mutwe bwe tutakuba musota guno ku mutwe wallahi ya Mungu tuba tulimba omusota tulina okukuba ku mutwe kubanga bagusetinze gukole buli kimu ono Presure gwe mulaba kati ngenda ku vidiyo entuufu eyandese obwedda zaala serunjo gisinatandika wuliriza bulungi bano be bakulu benjogeddeko wammanga omukulu gwe bayita Kiwalabye Male nkulamusizaako eyali Minisita Mengo nkimanyi wanyiiga oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima n'akuumuza naye nfunye information eyewuunyisa
era waliwo n'omukyala omu omumbejja ng'owangaalira mu United States of America. Omumbejja ono azze awa abantu information okuvoola kabaka wa Buganda, era nga kabaka abantu bano bangi bafunye obugagga ne ssente okulaba nga bavoola kabaka waffe. Mu mbeera eno yennyini tukiraba bulungi nti Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yayagala Ssaabasajja Kabaka addemu amusinkane, kabaka n'agaana olw'ensonga ezimu, era Museveni yali apulaninze ku lunaku embeera yeeyo Katikiro Charles Peter Mayiga naye ensonga za pressure amaze okuba nga aziyingiramu. Kaakati Museveni n'akabinja ke temulina kye mutugamba, anti mwe mubadde mutumye pressure okujja okumalawo n'okusaanyawo n'okuswaza Obwakabaka, naye ate munnange kigenze okufundikirwa nga mulabika mmwe abali mu kwemalawo mwemalawo mekka. Kye tuyinza obbagamba n'okubategeeza nti mujja kwemalawo mwekka, ffe we tuli tutambula nga ate tugenda mu maaso era tulaba wa gye twagala okulaga, ate nga tusuubira nti tujja kuba banjawulo era tujja kukola ebyenjawulo. Mujja lowooza nti mutegeera nnyo, mujja lowooza nti Uganda yammwe mujja kwefuula abagezi, netwongera obbajjukiza n'obbategeeza nti temulina kye mugamba abantu. Bannayuganda baabakooye, Bannayuganda baabaguddemu, Bannayuganda temukyalina kye muddamu okuggyako okuleka eggwanga ly'abantu.